Emboozi tugenda kutandikirawo soko nzikirize asoke akubuuzeeko. Nsanyusa okulaba Olivia. Nange nsanyusa obasisinkana. Mbalamusizaako mwenna abalabi abawuliriza n'abalabi ba leediyo yaffe Sapienza. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erya Maama Maria. Amiina. Yes. Obulamu butambula butya bugamba ki? Obulamu si bubi. Fine, sina buzibu bwonna. Okay. Bw'okeera ku makya kiki osookerako okukola? Era ng'omuntu w'obulijjo keera ne neeterezaako ng'omukyala then ne ntandika olunaku lwange nga bwe lulina okubeera. Okay. Olina emirimu gy'okola ennaku zino okuva lwakomawo okuva mu busibe? Nina byenkola bingi byenkwasaganya bingi byesobola kuteeka mu public. Naye nga nina byenkola. Bitambula bitya? Si bibi, tebitambula bubi. Bebi ali atya? Ali ku ssomero, ali bulungi, talina buzibu bwonna. Mu kkomera bamalayo emyaka ena gyawera? Gyawera. Myaka ena nga gy'oli nga takulabako? Bamuleetanga olumu n'omulundi gwe nasembayo mulaba embeera gye yavaamu teyali nnungi. Ne mbagamba tebaddamu muleeta okyali bwe kityo nga kimutokyalinga kuba yamala ng'ova mu prison senga nga akubira essimu ng'agamba mulwadde mbeera gy'alimu si nnungi so ne mbagana okuddamu omuleeta mu prison. Biki bye bakunyumizanga ebyo bye yayogera bwe wali nga toliiwo? Kuba bibeerawo mwana abakubya byagamba nti mami singa abaddewo mami kino mami kiri. Senga wange yali amusigaza yafubanga nnyo omukipinga nga talowooza nnyo oba kale okyogerako kuba nzijukira wande nali njogera naye namulaba yalina ekyali kimusumbwanga omuntu nga mami gwe ne wenagamba tojja sobola toli badde wange naye nkimanya nti alina ekimuluma kyatasobola ate kukolaki kuŋŋamba. So nze senga yangambanga nti yagambanga Museveni mubi nnyo yansiba amagye gasiba maama wange so kati ye ekyo ekifaananyi kyalina ku gavumenti. Okay. Bingi byoyogedde bukyanga wakomawo ebifa mu kkomera munda eyo n'ebirala byonna biki ebyakugiranga mu bwongo bwe wali ng'oli mu kkomera eyo naddala mu bbanga eryasooka? Obusibe si bwangu. Nalowoozaako okwetta. Byalinga bingi nalowoozaako okwetta ne ndowoozaako okutoloka naye nga byonna ndaba tekisoboka. Kuba buli we nagamba nga ate we netta abaana bange ani anaabasigaza nga asooka ngamba okay kati okwetta kansooke nkuleke nga okay kati ntolose ntya nga otunuulira ebifensi tolina osobola kolaki kuyita. So kyanto kyalinga emyezi 6 egyo egyasooka kuba nali nkimanyi obusibe bye baali batusibidde tebyali bituufu nga mmanyi kale bayinza otusibayo emyezi nga 3 awo naye nagenda olagiyita myezi 3 4 5 kuba twadda mu kooti nga tumaze emyezi 6 nga tetukomangawo mu kooti. So byalinga bingi naye nefuna chance abamu ku basirikale basobola okutuula ne bambuulirira engeri gye nsobola survivinga mu mbeera eyo n'abasiba abaali be baasiba ku bbanga eddene ate nga baluddemu. So kyantwalira weeks nga 2 nga bambuulirira nenzikiriza ne mpikinga embeera obulamu ne butandika otambulamu. Oyogedde ku kyokwetta mu kkomera bagamba nti bakwaza buli wamu okulaba nga toyongera kintu na kimu mu kkomera. Gwali osubira kukikola otya naki? Omuntu asigala muntu era tuba nawo magezi. So toyinza bulwa ngeri naye nti lwakubeera okitunulamu n'olaba nti wennetta ate nakyo kijja kuba kibi naye nga mbeera yayo yo si nnungi sobola okusindiikiriza okukola ekintu ky'otalina kukola. Ebiseera bw'otaabeererawo kale katugambe nti n'ebiseera biri bwe mwabeera nga muli awo campaign tezinnatandika naye nga muli active nnyo ngera bwe kiri kati ne bwe twagenda mu campaign awo
family teyabako ebigambo by'okugamba okugamba nti nno lwaki ebintu ebyo tobivaamu olw'ensonga nti omuntu osobola okuwandiika onotika ku status n'obako by'owandiika ebyenkyukakyuka oli abamu ne bajja mu inbox emikwano n'eŋŋanda ne bagamba ekyo kyoyogedde nga kinene nnyo banange totidde ebigambo ebyo bifunanga lwaki tobivaamu kuba nzijukira twasooka tukwata ekalangala we baatuta famire yatuula n'entuuza bivi yavamu ebyo ebintu already baali bansibyeko awo grandma wange afudde nga ndi mukomera ne bangamba biveemu bino byolimu bigenda kussa lelete taata nangamba kati njagala olondeko famire n'ebino ebyobufuzi olondeko kimu ne bangamba nondeko nga bakambwe nondako nange wasooka kukyefumiitirizaako oba obagambirawo then nti nabagambirawo nenondako okuba nagaa kyenkola si kyange si kya famire yaffe wabula kya Uganda ffenna so nenondawo eno saidi ne bagamba batya banyiiga so banyiiga no banyiigira ddala abamu naakajja ntandika okuddamu okwogerako nabo naye era abamu woyogerako nonaga tutya okwogera naye kuba tukimanya esimu yo bagitrackinga bike so yembeera gyendimu nti famire etuuka nga tebasobola kwogera naawe bivi eryo ekkubo lyewakwata ffe bajja tukwatira mu bintu byammwe ate n'emisango gye naliko nabo babigattagattamu batya naye nga nze sibalinaako buzibu ndi fine. Yes. Ennaku ezaasooka mu kkomera kubanga bingi bye tuwulira abatatukanga ye Luzira bagamba endya nzibu nnyo ennebaka nzibu nnyo kugamba embeera yaayo mukolerako oda bangamba sawa zibeera 10 nga muyingidde munda ne babatenkeera saawa 4 kugenda ku breakfast n'ebirala byonna nenga breakfast nayo tetegerekka bulungi. Ennaku ezo ezaasooka ezo zaali zitya ku mu bulamu bwo? Zaali nzibu kuba we nagendera baatutwala mu prison nga leero ne bayitawo 2 days ne bateekawo lockdown which is nti abantu waali tebasobola kujja kukyalira ate nga nali mazeewo mwezi mulamba mu Ssemaayi siina kintu kyennyina ate nabo baali tebamanyi gye tuli bwe mwali mukyali mu Ssemaayi bali tebamanyi gye muli bwe mwali mu Ssemaayi baali tewali n'omu yali amanyi gye tuli kuba nze banta leero bansuza nenkera ne bakusuza wano bwe batyo tebanteeka mu kifo kimu nagenda otuukayo mu prison nga siina kyennyina ng'olwedde emmere yaayo ngimanyi nti mbi naye guli omulundi we twaliyo nali nalekayo emikwano mu kkomera so bambeereramuko wiiki ng'emu paka we nafuna esimu nenkubira general secretary ne batandika okuba nga bampeereza ku ssente. Ng'olwo oli Luzira? Kigo. Ekigo? Nali Kigo. So Ekigo namalayo omwezi gumu ne banziza e Luzira. So ate embeera y'e Luzira yali nzibumu okusinga ey'Ekigo. Luzira nzibu nnyo okusinga Kigo. Luzira nzibu nnyo okusinga Kigo? Kuba emmere yaayo omuntu emmere watuuka ogiyitira ddongo. Babawo akantu bwe kati obuugi butono naye nze nti nebaza Katonda embeera teyanyiga nnyo kuba nalina obuyambi okuva mu kibiina kyaffe kya NUP. So obulamu ne bugenda nga kwegamba nga bubeera yaddeko nga bampeereza ssente n'ogulayo sukaali paka we bakkiriza abagenyi okuddamu okujja. Ebintu bingi byogerwa wano nga nabamu ababyogera opposition nga n'abalala bali ku side wagira gavumenti bagamba nti nno abantu tebajjanga kubakyalira nti babasuulayo eyo mu kkomera Robert Kyagulanyi Ssentamu abakolamu ssente n'ebirala bingi nnyo ebyayogerwa. Mubajjanga okubakyalira baani abajjanga? Nze nafunanga n'abagenyi be nnali simanyi ne we bagenda mu bitabo by'e Luzira suubira yenze omu ku basibe abaali basinga okukyalirwa nze omu ku basibe abaali basinga okwera expensive
Saabagamba nti baali tebatukyalira kuba nze nakyalibwanga n'abanaddiini be nali simanyi. Booli abo abasista bazze nakyalibwanga abantu ab'enjawulo. Nga bazze specifically kulaba ggwe. Yes, ng'ate sibamanyi. Ng'ovudde ku bana abaffe be nali manyi. Naye ng'oli asobola okujja nga tomumanyi n'agamba nze gundi nva weewati ne weewati ndi munnancu okitegeera. Ndi munnancuukacuuka naye nga bambi azze kola ki? Kulaba bakuleetedde ebintu. So abantu aboogera bwe batyo simanyi oba mitima mibi. Kuba nze saalya sirina kintu kya prison na kimu kye nakozesako ebbanga lye namalayo. Saalya mmere ya prison, saanywa bugi bwa prison, saakozesaako sabbuuni wa prison, saakozesaako pads za prison. Nze buli kimu nali nkirina. Kati waera bagamba baali tebankyalira ali muntu kyeyandeeteranga ebintu ebyo. Kuba nze famire yange yali tenkyalira. Nga batya? Yes. So nze president waffe Kyagulanyi yajjanga, first lady yajjanga, ye general secretary we namukubiriranga era ng'agamba mpe eddakiika 5 ziba 5 aba atuuse. So ba MP ab'enjawulo Honorable Solo wabajjanga kati omuntu toyinza kuŋŋamba nti NUP teyambeererawo. So baaliwo lwakuba nti oba tebajjanga mu kamera bagamba ffe tugenze Olivia naye bankyaliranga buli kimu bakindeeteranga. Yes. Yeah. Kati n'ekyo kyogambye ekirala nti bagamba NUP yali etufunamu biki simanyi kuba nze ndabeera ngawo ffe baatusiba nasanga beeyongeddeko enkulaakulana kuba nabaleka Kamwokya nasanga bali Kavule. Naye ng'ate kyensuubira pulezidenti waffe talina mutima gusobola tutunda. Tali bw'atyo era ekyo nkiwakana. Kyayika bakyogera oba kwonoona linnya lye kyayika kye baali baagala naye nga nze ndi shuwa 100 ku 100 pulezidenti waffe Kyagulanyi tasobola kukola kintu ng'ekyo. Mwalimu abakyala bameka be bakwata naawe? Bankwata nzeka. Omukyala? Mboozi kize wanyumyanga n'abantu be wasangayo eyo bo birowoozo byabe biri ki ku ekyo ekyakukwasa mu kkomera eyo be wasangayo? Ekintu kyensinga okwebaza Katonda buli muntu amanyi gavumenti eno obubi bwabwe. So abakyala buli eyandanga nga gaba kimo Olivia guma tukimanyi omusango towaguza. Nebeera songo ng'ate nabo balaga essuubi baliyina ate mu nze. So abantu abasinga amazima bagamanyi kuba abakyala bangi abali eyo be baasibanga tebazza misango. N'obutafuna bwenkanya olinaga nze eyansibisa yali muganda wa gundi olw'okuba balina ekifo mu gavumenti. Bakozesa ekyo ne bansiba. Nze bakuba ettaka lyaffe muganda wa minisita gundi okitegeera. So abantu balaba balina obulumi naye ate nabesuubi balina mufe. Kuba we natuukira Luzira waliyo condemn section gye basibiramu abantu abalaifu kalabba myaka 2 okudda waggulu naye nga bonna bagamba ffe n'essuubi tulina mu Kyagulanyi. Yes. Nga balindiridde kuttibwa naye ng'essuubi balina mu Kyagulanyi. Era nga bagamba wajja oba woomulaba mugambe bwoti ne bwoti gye tuli eno ffe essuubi lyaffe lyonna gwe lirimu. So simanyi bannayuganda tulina ffe bakyusa nsi yaffe ku lw'abannaffe abali eri abaasibwa kuba essuubi lyabwe okuva mu kkomera liri ate mu ffe. Mulaba ku TV ekkomera liwalimu TV mwali mugiraba nga mulaba channel ki? Twalabanga NTV, NBS. Okusinga twalinanga nnyo okulaba amawulire okumanya ensi etambula etya. Nalinga updated buli kimu nga nsobola omanya kati kino kyo kigenda mu maaso. Yes. Era n'obulediyo wemusangako programu ezo bwezityo nga muwulirizaako. Wabeeranga eyo nga bigenda mu maaso byonna obiraba obikenga bulungi nnyo. Yes. Embeera gye tutambuliramu. Kati tewatuuka essuubi ne likuggwamu okusinza ku bbanga liwamalayo? Kubanga nga bw'olowoozaamu nti ng'oggyeko abakyasibiddwa bakyaliyo mu kkomera naye ate eriyo abatalabika abaabula nga tekyakutiisamu kugamba nti naye ebbanga nga tuluddeyo tetutuuka ekiseera naffe ne tubula bwe tutyo?
kati ate ku ekyo naddangawo ne neebaza Katonda nga nti ayimuka weebale nze at least ndi mu prison abantu bange bamanyi wendi naye ate bannafe ababula abantu baabwe abatamanyi we bakola ki we bali so nze nalinamu kweri essuubi nti maybe one day oba after 20 years oba 30 years nti ndikola ki ndifuluma nti oba ne wendi banfudde bode yange baligiraba so ate awo neebazaamu Katonda nenga ayimuka Katonda weebale kuba nze nkyali ki nkyali mulamu okay so notuuka ekiseera n'okomawo bingi ebyayogerwawo nti waliwo okukkaanya biri mu bbalamu biri mu full figure ne Basanya byonna bye baayogera awo okuvaayo kyali kitya kyenyinza okugamba nze nyina ekizibu kimu simanyi kwogera nnyo ate omukulembeze waffe kyeyasinga otugamba nga budde kintu kiwa obudde by time amazima gajja kukola ki gajja kuvaayo nasisinkana fulufiga nze kuba nali nzekko omukyala so nze saafunanga nnyo information ng'abalenzi ebiseera ebisinga nze lwe tujja mu kooti lwe bagamba Olivia twakoze bwetu ne bwetu ne that day fulufiga lwe yajja nawulirako Sanya ng'ayogera ku simu kuba baatuwanga ku masimu n'okubira ku muntu on'omugamba ndi kujja mu kooti so nabawulira nga boogera ne sikitwala nnyo nga kikulu so ntuuka e Makindye nga ndaba oyo omukyala fulufiga we natuuka ne batuyita kuba state Mr. Raphael yali atya Sanya ng'ate bakimanyi yenza omuntu asobola okwogerako ne Sanya n'atali actinga nnyo so Mr. Raphael n'amugamba mujje n'Olivia bwe aba ayagala omulaba so twagendayo mukyala fulufiga ebigambo byayogera tebyali birungi ku saidi yange naye kyenjukira yangamba kimu Olivia oli capital omuntu ayogera ku linnya lyo ezo ssente nasirika n'ayogera n'anvuma byanvuma saamalamu na ddakiika ziwera 2 n'entambula n'embaviira n'essaanya nenzirayo n'endaba balooya baffe n'embanyonyola buli kimu ekibaddewo munda ku fulufiga n'endowooza nti akoze eki agenze kuba ebiseera ebyo kooti yaffe baali bagigobamu omuntu yenna naye bwe twayingira mu kooti ngeno laba fulufiga ali mu kooti nga waayo saabano be baawo obwa minisita so wayitawo tuva mu kooti tuddayo ne bamuleeta eno mu chambers era we yajja still yasigala anvuma nebuza ono omukazi kiki bintu byanvuma byali bibi biri personal naye ye namulabirawo nti entegeerayo entono erabayo ku byawo ebifaananyi naye Basanya nga nze seekubya bifaananyi sagala bifaananyi n'amutonera obusawo simanyi oba baasigala boogera awo we twayawukanira kuba saddayo nassaanya then wayitawo like 2 weeks balamu ye yesitula najja eruzira lwali lwa Sande yajja ne RPC wa Kampala najja nangamba Olivia nze ekindeese noonya ngeri gye nnyinza obbayamba okola ki okuvaayo mukomera naye engeri gye ngenda obbayamba mulina kola ki kukkiriza musango nti mwaguza babawe obusibe bwe mukoze then oluvannyuma muweebwe pardon kuba which is nti ffe woba ogenze mateeka gaabwe aga prison ffe tetwalina kuweebwa pardon kuba ebisaanizo byonna ebya pardon ffe twali tetubirina n'atugamba mwe mukkirize omusango babawe obusibe bwe mukoze twongeremu kale eryo ebbanga lya myezi nga 3 babawe pardon mu weeks 2 mugenda kuba mufuluma yes so nange nalina okutuula n'endowooza ng'omuntu kikyenzizaako kuba eyo kooti masho teri muntu ayinza gifunamu bwenkanya so nalowooza nga nze omuntu kuba yatugamba we mumala okukkiriza omusango tugenda batwala Kyankwanza ekyo kyekya kuba omulundi ogwasooka sakkiriza nabwe twadde era sakkiriza so nakkiriza ku mulundi ogwasemberayo ddala n'atugamba yomumala tugende Ekyankwanza after ezo 2 weeks nange nalina okukozesa obwongo okulaba sematuka nti obutatwala eyo Kyankwanze kuba nali simanyi oba nja kuba safe kuba mbawonde ate mikono gyabwe mu prison nali safe naye ate okugenda mbeera emikono gyabwe
nali sikiwa nti nja kubeera safe. So nafuna omukisa nenkubira ku president nenjogera naye kuba nali nakimanya nti mbalumiza okukkiriza omusango. Ekyo kyo nakimanya. Nenkubira president njogereko naye mwetondere nemunyonyola buli kimu nga bwe kyali kigenda okubeera. Nangamba ajja laba kiki banaakola Yes. Yeah. So era nga Balamu we yatugamba ekintu wekyali twawe bamala tukonvitinga kuba batusiba emyezi 3 n'ennaku 22 twakolako weeks 2 era ne batuta. Yeah. Kati awo kubanze bangamba bugambisa wanga tanne bangamba Olivia madamu yampitanga Olivia parking ebintu byo byonna nembuuza nangamba time ye yawa newedde nasooka nebintabula kati ate obwongo oluvannyuma nnyo ne bubikuka nenzijukira nti batugamba mugenda wa Kyankwanze. Madamu nangamba Olivia sooka olindemu koto papa nemmanya nti kati nebali mu kusetinga motoka ojja tupiikinga. So nafuna advantage kuba baali banganya okuba essimu nembaka ewa madamu gye nalaga nemugamba nsaba ompe kuba ye madamu ekyanyamba yali tannamanya nemugamba nsaba ompeyoko newezibezi bwempa eddakiika emu ngenda kozesa second nina gwe njagala okwogerako naye Olivia mpulidde nga abagala nemugamba bwempa essimu naye olwampa essimu nasooka kubira general secretary nemugamba general secretary bantadde ngenda kukola nti yasooka kuwakana nangamba Olivia olimba nemugamba no bantadde nangamba twakava kati eyeruzira nemugamba munyambe mujje munone nangamba okay kambeeko omuntu gwensindikaawo. Yes. Then nenkubira ne anti wange n'emikwano gyange abasobola okujja ne banyamba kuba already motoka yaliwo ng'enninze piki zaffe ezalina okunjijjawo nga baziggyemu omukka. So nitufuna chance waliwo piki eyali etambula kwe nagendera. Okay. Novayo bwotyo nakulaba ng'osinkanye president ebusaabala ng'essanyu ppitirivu nnyo omulaba otya ofuna otya essimu gwe wamukubira oba sekretary general yakukubira nti jangu osigane president omulundi ogwasookera ddala ng'ovudde mu kkomera? Kubanza nafuluma natuukira ku kitebe. So nali nze simanyi na program nze nali manyi era bagenda kungamba Olivia gende ewaka. Nange nali surprise nnyo. Yes. Kuba namusangayo nga nninze nanga Olivia nga wamusanga ku kitebe? Busaabala. Bw'ava ku kkomera wagenda ku kitebe kwolwo lunaku lwennyini ate omulaba ddi president? Kwolwo lwennyini. Nali musanyufu kuba nange nali suubira musinkana kyampa essanyu n'obuvumu nemmanya nti okay bakyatwaniriza bakyatulinamu obwesigwa. Yes. Kati mu kufulumawo wonna wonna n'okukomawo sanya tewaddamu ye kumulaba n'abalala? Naddamu mulaba ku TikTok. Agamba twakola endagaano biki naye lwakuba nti bonna gurupu yaabwe balalu. Olufiga mulalu, Sanya mulalu. Kati abo nali president yatugamba ebintu ebitalina makulu tobiwa budde. So kyova asaba wabudde nti oba nziraawo ndeekaane nabo nakimanya by time. Yes. Namazima gajja vaayo kuba nze sina ndagaano gye nakola nabo era ne Balamu namugamba mba muga tulina endagaano gye twakola agibawa aba media which is gye bataakola gye bataleeta era bikeetaaliyo. Bali simanyi oba bayinza okuba bo babawa emirimu egyabwe kuba abamu mbalaba oba yaani bino ebyamuhoozi abasinga gye mbalaba. Ebina ebyayogerwa n'ebyakolebwa byonna twali tuli awo nga Sanya agambye enkomyewo eka nakulaba ng'omwaniriza n'omuwa kafuba awo n'omwaniriza ng'akomyewo nakulaba nga kikusanyusizza? Sijja kugamba nti nasanyuka kuba bye yayogera byonna ebiseera ebisinga omuntu oyogera ekintu naye kisigalako ku record byayita omukulembeze waffe musiyazi byannumanga Olivia otuliddemu olukwe biki byannuma naye nakimanya nti abaali bamututte baali tebamanyi muntu gwe balina
oyo yesaanya omutuufu tiye akyuka ye talina wuwe nti ono yewange ono yewange ono yewange nno era toba naye n'ogamba nze mulina era wookola ekintu ajja kukyukira era kyova walaba nti yajja ku Mande ku kitebe olwokusatu ne wafuluma audio kitegeera oyo saanya yebwali kubanga abantu abasinga bali balowooza nti ali real naddala ku kiyakola mu kooti okukayukira abalamuzi naga bannanga abalamuzi mututete tuna musango twakola okitegeera kubanga ekintu kiyakola biseera bisinga tekikoleka muntu nga mutiitiizi ne kooti yalimu na biki byonna n'embeera nayo nga bwe yali ekyagenda mu maaso ne bwe yaliwo kugamba ekyo kyaleetera abantu gamba nti ono gayi ngali real naye ate bwe yavaayo ate ebintu ne bikyukamukko ye ekigambo sente kimutabula sente era naye wawuliza ku audio yagamba nze sente so omuntu yenna amuwa sente yaba willing okukola kyoyagala oba wano mu kukomawo kubanga ogambye nti nno bwe yakomawo then ate oluvannyuma lw'enkeera n'abakate audio gyata kubanga bwe yajja president yagamba nti nno mumwanirize mumugulire oba yagamba nti mumugulire emiryango naye tebaba temuyingiza mu kisenge kifaanako bwe kityo oba temwamwaniriza bulungi nga mmwe n'abalala yali ayagala tukole tutya tumuweeke tumusitule tumuyimbire kubanga era nalabyeko nawo ka vidiyo ng'agamba nti president yagamba banyanirize bampembejje wembejje baleki naye abantu balabikanga abanvaako balabikanga abansuula ensi gye tulimu abantu bali bize tetugenda kubeera ku ekyo nti gundi yali musibe tuyimbe ekyo emyaka twali basibe kyaggwa katulina omuvinga on sikwesiba ku ekyo nti buli wolaga nze nali musibe fine wali musibe abakumanyi tumuyayogere nti banaye nze munyambe mu kintu bwekiti teri agenda mukwata ku mukono nti jangu tugende wano kitegeera so obulamu bulina okumuvinga on waba alina emirimu gy'akola akole struggle waba ajagala asigalemu naye tewali muntu agenda mugamba jangu oba tugende wano obanga biri bye baba batwalanga mu supermarket no alina okukkiriza obulamu kati kyebuli ninagantu kezijukire ogenda ka supermarket ngayo bamutwalanga onagantu kega president begane kapere e Dubai nagamba kale nali manyi president ku busibe bonna bwe twakola nga manyi bwe tunavaayo naffe ajja kututwalako antwaleko mu America bayogera kitundu ki naffe tugendeko eyo tweyagale saanya buli muntu Katonda yamutonde buli muntu Katonda yatonda entuuko ye destiny destiny so buli muntu alina entuuko ye ate gwe tosobola kuba nze sisobola gwe gw'olina kuba gwe so wekibanga Katonda yali yakikola bw'atyo emikisa gyali gigenda ebweru yali agiina saanya ffena yali atusinza emikisa saanya kyemanyi singa yasigala ku mazima singa alina ennyumba singa alina emmotoka okitegeera naye kiri omululu obutasiima nekyolina sooka ofune ekyolina ebirala bijja kolaki naye gweovuddeyo ozeeri ovumye okitegeera omusajja gwovuma mufumbo ensi yonna ekimanyi alina abaana abatali tyogenda gamba omwana wa myaka 2 wa myezi okitegeera abaana balaba naffe tulaba kuba twalumwanga nze ezimu nazirabanga nenyiiga interviews kati gwe ki kyoba osuubira ajje akwehaga kusanyukire agambe jangu kwebyo byonna byewayogera oli muntu si kiti si robot naye muntu alumwa so naye alina otuula alowooze bye nayogera bye nakola byali birungi amwaniriza asanyuka atya fine twali basiba si yatusiba saanya amazima gonna agamanya agatusibya buli ekyatusibya saanya akimanyi so saagala muntu addaawo fe batusiba by the way saagala na muntu akyuya nti batusiba ku lwa Kyagulanyi Kyagulanyi tatukwasangako tatusibyangako era nekyeyakola okuvaayo tulwanirira nze nali sikisuubira
so naye manyi bagenda tusiba byaffe ekibiina kye tekigenda natuyamba naye ekyo kye baakola okulaga nti bayimiridde naffe kyali kitumala kuba ffe ba looya waffe tebansangako nti obaleeta sente za looya kyoba ba looya agenti mutuweeza amafuta nno nze omulimu gwange kwalinga kutuuka mu kooti ne boogera yes nemuvaawo kati gwe wodaawo nogaa ffe Kyagulanyi yatusibya Kyagulanyi talina gwe yali asibiza eyo ttiimu yonna nga we twali ekinene ennyo Kyagulanyi ayinza okuba yali alabyeko abantu nga 6 be yali asisinkanyeeko ate nange bennyini bansiba nabo ekinene ennyo nali manyimu abantu 5 ng'abasigadde mwali temubeera nabo nga temutambula nabo sibamanyi ate n'abaalimu nali nga mbalaba bulabi ku kitebe naye nga tetulina mboozi nti oba tutuulaawo twogere no naye kyagwawo ne batukwata ne batuteekako emisango so NUP ekintu kyeyakola kyali kyamaanyi otudefendinga abantu balowooza nti bwona avaayo mu kkomera kusinza ku bbanga liwamalayo na byonna bye mwayitamu nga balowooza nti bwona akomawo ojja kudda mu bibyo naye osigadde mu nsonga kyenjagala tekinnatuukirira era we kiriggwa nze politics nja muvaamu okulemerako kwolemeddeko tofunayo malobozera mu kaseera kano gagamba nti naye Olivia Lutaaya lwaki tova mu bintu ebyo mbifuna naye omuntu assa tonkanga era time eriba nti Katonda yakikola Olivia ogenda kufa accident ngafa njakufa masasi it's okay naye nze nga kyali mulamu nina ekyange kyenjagala mission yange jamala kuggwa kubanga tulaba nti nno abaana bangi nga bwe twakyogeddeko wali eri nti n'abamu tetumanyi gye bali abala mukomera bakyaliyo abamu battibwa okitegeera era bw'otuuka ku kitebe nti n'ebifaananyi bimu weebiri nga balaga nti ono motoka ya polisi yamutomera ennaku z'omwezi bweziti ono yattibwa bw'ati ono yakubwa masasi naye abaana basigadde bakyasigadde ne Kyagulanyi amazima fena ekituufu tukimanyi so ate gye bakoma okubatta n'okusibwa gwe kyoba omanya wafoomu tufunayo abanyiivu aga 2 musiba 2 kati omwenda guli ogwasigalayo bameka abanyiiga bayitirivu so togenda kututta ogambe ngenda batamba malo buli wotomu tufunayo 10 abanyiivu abasobola otwegattako abalabye nti omwana ono bamutisiza motoka ya poliisi naye obwenkanya ku mwana ono tebufunyise naye nga buli muntu kyabadde open ng'akiraba kuba eziba mundu mpulira bagamba buli mundu eba eyina ennamba basobola omanya ti essasi lino lyavudde mu mundu bweti yes tubalabye bangi be bassa abanene kati gwe kyoyagala ogamba famire ya Kirumira si nnyiivu banyiivu famire ya Biriga si nnyiivu ku lw'omuntu waabwe yafa Joan Kagezi abantu bangi abazze nga bafa we batyo naye ng'ate ebibasse bya gavumenti babadde mu gavumenti mu system naye nabo obwenkanya ne bukola ki ne bubula famire eyo lowooza eba kuki so nabo babeera balina otwegattako tulabe nga tukyusa nabo bafune obwenkanya ku bantu baabwe abaati so ebyo bye bakola tebisobola tujja mbwe baseeyo omuntu tutidde nnyo Kyagulanyi tumuveeko secondly ate sigamba nti tuwagira Kyagulanyi tumwagala kuba bwe tulaba ye future gye tulina naye ffe kye twagala system eno okukyuka ono eyeeyita ani head gwe twagala okugjayo Museveni gwe twagala aveeyo wewaviirayo mu kkomera abamu baali bamaze okwekyusa ng'era boogera ebitakwatagana n'ebirala bannammwe because kati eri abantu gosa okusanga ng'ali awagira enkyukakyuka naye kati wewaviirayo ng'ayogera birala abantu abo bafunako birowoozo ki kati nga nze
abamu ku bo nali mbeddeko nabo seewuunya kyova nga president yayogeranga ekigambo kiri tuli balabira ku bikolwa byabwe yes era ensonga zaffe ezisinga president azimanyi ezaalimu ogwo omusango era bannaffe abaavaayo ne badda eri tetwewuunya kuba already baali batandika dobi planning nga tebanatukwata so nze seewuunya okuba nti abantu asinga baagala nnyo ssente babalimba nti eri bagenda baagala tugenda bawa emmotoka tugenda bawa amayumba okitegeera naye nga tebasobola bibawa toli waabwe bo balina abaabwe kati gweoba olowooza ti nze nvuddemu NUP bagenda kunnyaniriza ate boosanzeemu abatanafuna nnyumba ezo na mmotoka golowooza basobola okukkiriza tebasobola kati lwanirira kino otuuke ofune muntu yozo naye si kuva eno ti nze nvuddemu NUP nzize gwani okitegeera tebasobola baagala era tebali baagala just bakozesaako bukozesa buno obudde nti tubeetaaga mu kino wekinaggwa tebalina kye babeetaaga kuba bonna buli omu ali mubupangisa tewali kyamaanyi kye beekoleddewo katyawo ensi eri balamula Saanya mu kugamba nti akomyewo kwa Munop yagamba nti nno amasimu agamu gali gamukubira okumutiisatiisa nga n'abamu bagamba nti bagala kuddamu kumukwata gwe bukyanga ovaayo tofuneyo ku masimu gakuba na messages kutiisatiisa mungedemu oba endala nabifunako naye nze nga wegambye ti ebiseera ebisinga omuntu w'osirika tewejjusa yes yogera ekisaanidde okwogera ate yogera amazima naye gy'okoma okwogera ennyo ng'ate oyogera bulimba leero w'olimba enkya olina okulimba n'eruyo olina okulimba olimbe bituuka ne bikola ki ne bikoma kati ekyo Saanya kye yali so yayogera nnyo ate n'atuuka n'ayagala akuba baagamba nti abamuyamba ebiseera biri be yali asuuta okitegeera ate omaze obe nga naye we yagamba nti okukyukakyuka kintu kibi so naye kimuwa essomo okumanya ensi eno n'abantu be tutambuliramu yes abantu abamu babivuddeo n'ebirowoozo eby'enjawulo nga bagamba nti Olivia Lutaaya obonyebonye nnyo kyekisero beko n'ekifo mu weesimba birowoozo babireese nnyo ntera biraba ku social media n'awala wonna nga bagamba tibikusinza ku byoyiseemu gye tukuyira akalulu nawe kugamba bakulabamu embala y'obukulembeze nze missoni yange si yakwesimbawo missoni yange yakujjako nakyemalira so nze sina position yonna gye njagala sirina tolina kifo kyonna ky'osuubira kwesimbamu ebube bwa chairman saagala nze kyange kyenjagala kujjako Museveni tofunangamu kirowoozo kyonna kyagamba nti alist kanzije oba ku bwa road kansala oba ku bwMP tolina kirowoozo ekyo nze kyange kujjako Museveni singa bukya ku makyani kibeerawo bwe bumativu bwo nja kuba nzikakkanye bulungi kubaawo mba nkimanyi ebyange byenjagala njasobola okubituukiriza newemba siri memba wa parliament yes waliwo ababaddewo waliwo munamawulire Kasirye yafuna okusoomoozebwa kwonna naye yamala n'agenda ebweru bangi nnyo ababaddewo kati nga bagenda bweru tolinamu kirowoozo ekyo kyagamba nti nno nkanveeko wano oba oli awo ndikomawo because wona omuntu w'oli osobola okubeera okusigalira nga ofayita kubanga tulabyeko abantu bangi nga tebali wano naye ng'ate struggle bagirwaniridde nnyo eyo gye bali kusinziira ku bikolwa n'ebyogerwa kati nze nga nze bagamba buli omu Katonda yamuwa kolo ye oli munnamawulire yes osobola okukozesa media yo kati nze ate ekyo sikisobola nze nsindikayo Masaka nsindika Sembabule ngamba Olivia genda do to do otegeeza abantu baffe bwekiti ne bwekiti Olivia nkuŋŋaanyizaayo abavubuka 40 tugenda kukola bwetuti ne bwetuti kati nze wengenda ebyane anaabikola
So nze sina gyendaga bw'oli wano wendi buli kimu ekyagala okuntuukako kikutuukireko wano simanyi kulya eyo mmere y'abazungu n'olwo oluzungu lwabwe okitegeeza otya obutiti nze ndi wa wano mu Uganda empya tomanya osanga nditambulako naye panao sigenda vawo wano kuba president akyatwetaaga ate tukyalina emirimu mingi egy'okukola. Yes. Twali tuna debate yaliwo last week eyabakulembeze abeesimbyewo mu Kawempe okudda mu kifo ky'omugenzi Muhammad Segirinya byonna nga bwe byatambula side yawo biraba otya? Omusajja yasiga okukyamula abantu awo yali nsereko. Yes. Kubanga bingi ebize byogerwa nga bagamba nti kakati Nuupu kaadi bazitunda biki ebyogerwa era ebiseera ebisinga Nuupu evudde okutangaza ekintu kino gezaako kitangaaza n'okutuuka we twajjidde because era waliwo ne screenshots ezafuluma awo awadde ng'era oluvannyuma zaalabika nti tezaali ntuufu wakati wa nga zigamba nti zaali wakati wa Mwami Nalukoola Council ne Chairman Nyanzi. Bingi ebyogerwa naye kakati ate bulaba nti ate ne debate yabaddewo ne process yonna nga bwetambula bino byonna biraga ki? Abantu kyenyinza obbagamba abantu bangi bafuba nnyo okusula NUP. Nze waliwo ekintu simanyi oba nandikyogedde nako emyaka egyayita emabega nga bagaba kaadi za NUP waliwo omubaka omu gwe baali bammye kaadi Kazibwe Bashir Kazibwe Bashir yali tagenda kufuna kaadi njagala okulaga obwerufu Nuupu bweyina okitegeera anti asinga bagamba bawaayo ssente biki naye Kazibwe Bashir baali tebamuwadde kaadi kuba baazuula nti alayika alina ebintu bye yalinga akola emabega okitegeera ebitali birambulukufu fe abaagenda ne tugibanja emagebe netulumba amaka ga president ffe nga tulaba omuntu waffe mutuufu mbayirawo omubiri mupe mbayirewo omubiri okitegeera netulumba amaka ga president netukonda enzigi era omusajja yatugamba ekijja kyonna temunnenyanga kikyengezaako okulaga baagimuwa naye baagimuwa lwaffe abaateekawo embeera. So kyenjagala abantu bamanye nti omukulembeze waffe alaba ffe wetulabira yasukawo nze kyendishuwa nti bagenda kuwa candidate omutuufu kuba kye bakola bakimanyi. Nze NUP njinamu obwesigwa tebasobola kukola nsobi ebyo bye bagamba nti Chairman Nyanzi yali enguzi biki baagala kwonoona kibiina kyaffe naye kyekiri kye ŋŋambye nti obudde bukubuulira buli kimu. So obudde bwatuuka amazima gonna ne bagamanya naye nti lwakuba obulimba olwedde bwe buba bukoze eki bwe buba bukulembedde naye nga ekibiina kyaffe nze nkinamu obwesigwa gwe kinaawa kaadi yenna gwe tujja okugoberera. Nalaba mu process awo nga zitandika ng'oli mabega wa Magala Umaru naye kulaba awo ng'owaga ne ŋŋamba kyekyo Magala kyali kitya? Kyangenda okugamba nti bakandidenti nze mu abo bakandidenti bonna ndabamu abantu babiri. Council Nalukoola tumwetaaga, Magala Umaru naye tumwetaaga nabali bonna tubeetaaga. Nze ndi wa Magala Umaru kuba bingi bye tuyiseemu mu struggle kubanga abantu abamu badde tebamanyi nti no Magala abaddemu nnyo mu struggle n'engeri gye muze mutambulamu kituga nti foot soldier tisigama kyekyenaga nti buli omu alinakooye waliwo abasobola okubeera ku media kati nze media sigisobola okitegeera naye wonna nsanga eno ku ground mbawo akabi okitegeera so buli omu abaako nekyasobola okukola naye nze ku bombi ababiri abo gwe bawa kaadi gwenja following gwojja okutambula naye kiri nakikola mukwano gwange nti tubeddewo yali yeetaaga support yange
Okay. Bingi ebitambula. Twalabako awo obutakkaanya mu b'amawulire. Oyinza okuba kati nga bugambye nti ggwe ebyakkaali ebyamawulire tobimanyi n'ebyakigulwa ku ground. Naye kakasa nti nawe olengera n'ogamba nti naye wano ono tekitambudde bulungi. Twalabako awo Map Media ne mukama we amutwala omukulu Sama, yes, n'omukyalo ono ow'ebweru ebyaliwo awo. Wabiraba otya? Naye kye nnyinza okugamba banafu aba media kuba nange ekintu ekyo kyali kintuuseeko. Nali nva mu kooti ne mpuuba omukono. Mwana agenda okundeetera document ku makya nga balaga avudde mu kooti nga musanyufu nnyo. Okitegeera? Naye nga wali owubira abali bazze ku kooti. So kati mweyo ensonga kati ngenda ku example yange. Ekyo ekivulu buli omu yakimanya nti kirina okubeera mu bambega bangi. Kati nze oyo omusajja gwe baalaga simumanyi. Naye erinnya mba nkola ki? Oliwulira. So wonsanga nga nyimidde naye n'onkuba ekifaananyi n'okiteekako caption yonna gy'oyagala. Yes. Kubanga tomumanyi kati yasobola okujja ng'omuwagizi nemwekubisa ekifaananyi. Kati abamumanyi ne gamba nti Olivia wuyo alina embega bannange. Ate n'agenda kuteerako caption kati nga gye gambye eri eyabadde monitor gye banteeka. Lutayo Olivia oluvannyuma lw'okukkiriza omusango avudde mu kooti nga musanyufu. Naye nga mu kooti nalimu nga nkaaba. Nalaba enjogera y'omu ku president wa opposition. Yani owagundi Mugisha Muntu. Mugisha Muntu yali ku hotel oba ku Hotel Africa naawo. Yali alinawo olukiiko n'abantu abalala. Kati Katumba oye n'amusanga wono ng'afuluma oyinga ayingira. Era ngamba nsanyuse kulaba ne byekubisa ekifaananyi. Kati Katumba n'agenda ku mukutu gwa Twitter n'agamba nti twabadde mu lukiiko ne Mugisha Muntu era tulina bye twateeseza tunenziganyiza twakanyizaako n'abiteekayo. Mugisha Muntu olwabira banajja na screenshot nga ndalikaga nti bannange oyansanze mu hoteli nga nfuluma ye ng'ayingira nti okubisa selfie sinabako mu meeting naye. Kati kyekyo kyegambye n'ekirala maapu aludde nnyo mu media bingi naye byakoze bye tumanyi bye tutasobola kuddaawo ne twogerako. Okitegeera bingi naye omuntu nze kisinga okunnuma beebo tuli ba NUP tuli ba people power ne mwekubawe mutyo. Ate ng'ensonga kifaananyi mwaliwo sooka obuuze ensonga yali ku ki. Yes. Sigamba nti ndifendinga Patricia kuba simumanyi nnyo nange mbadde naakamusisinkana. Okitegeera naye kiri owuwo tomukubanga gw'otamanyi. Okitegeera oyo simanya muwummuza kaba president amumanyi kimuba muwa muwummuza obudde. Mukimanyi mbega ababeeramu. Mukimanyi tulina mbega waffe muwummuza wale. Wamulaba n'abantu si bamawulire obiteekeyo oyogere by'oyagala nti gundi mbega gw'atali mbega omanyi otya nti ono mbega. That means mwagenda ne baba mwembi babiri. Yes. Omulimo maybe ono n'akusingako okukola n'onyiga. Naye nga ekyo si kirungi nekyakyenyinza okugamba Map Media baba bakwadde suspect ye munupu asoose. Bangi edi mutwe baali bamumuzaako Shauni wa Bobby, Sauda Madada, Bobby Yanga bangi. Yes. Kati naawe ako ka holiday kabeeko kyokakolamu. Kuba batambula okuva Monday president agende no agende umulamu. Nze nali mu prison natuka nenga nze kati ndi ku vacation kuwumula we bananta. Kyovula nti we nava mukomera nali saddamu ebyo mbu kuwumula kuba nali ndi kuki ku vacation nawumula. So omwezi gwe bamuwa simu nene okusinga okwogereramu ebigambo ebingi byanejjusa. Agume buli kimu kiba n'obudde bwakyo. Yes. Okay. Kale olunaku olwaleero waliwo okwekalakaasa okw'emirembe okugenda mu maaso. Bannaffe aba PLU batambudde nga bayita ku Northern Bypass Erugogo nga boolekera Parliament nga batwalayo okwemulugunya kwabwe ku Parliament nga bagamba nti nno waliwo abakulembeze abamu nga kwe kuli ne omukulu Ssemujju Nganda nga bagamba nti asuse nnyo okukolokota munnamagye General Muhoozi
ne First Family naye batambudde emirembe bulungi nnyo paka okutuuka ku Parliament kubandoza butwatandikira okukola wano emboozi wadde bakyali mu lugendo sinalabawo kuba mbadengeza ku wano okugoberera sinalabawo nti no wabaddewo okutataganyizibwa kwonna oba okuba kuba mutiya gaasi oba okubalemesa naye nga tababadde mu kala zaabwe eza yero n'eza PLU n'ebipande byabo be bagamba bye balumiriza nti nno basusiza okulokota First Family. Wane no ntera okulaba NUP ne nti tugenda wano tiya gaasi n'avuga okungana ne bazirimesa okwekalakasa nti tuvaayo poliisi nejjula buli wamu. Oyo muyita Katemba wa Mese na Kapa. Omuntu ng'olimu amagezi otegeera leka ndaba bye bafaanamu. Bebano. Obungi bwabwe bwebwo. Wano wadde batuuse ku Parliament wano naye nga sokoleke ng'ono ninga gwe mmanyi. Kati bineyo bye balimu oyo Katemba bwe baba balina amagezi nga bazze balaba treat Muhoozi z'akola nga tebannalumba Ssemujjunganda alwanirira abantu abali mu kkooti y'amagye ne bamugamba avuma. Simanyi subira Muhoozi mabegakawe yagire wagenda temako president waffe omutwe. Yes. Ne Besigye ne namusuubiza n'omutemako omutwe ku Heroes Day. Ne Ssemujjunganda ne namusuubiza omutemako omutwe. Kati bana abalalu baali nabo ne mukama waabwe omulalu. Lwaki tebasooka ne bagamba mukama waabwe? Baleko tujja emize oba okulowooza nti bannayuganda tuli basiru. Sente z'omuwi w'omusolo meka ezigenzaawo Mwoyo Katemba. Kuba abo bonna babasasudde. Okwetaba mu bino? Yo Katemba. Ku Parliament bagenda kwekalakaasa ki? Batwala bagenze kulaga obutali bumativu bwabwe. Webali Parliament gyeyisaamu abamu ku bakungu ba Parliament babaka. Webayita Muhoozi ku nsonga za byamagye yagendako mu Parliament yabagamba ati yabagamba ajja kubakwata abasibe bonna so kujjawo n'abakwata bonna n'abasiba yanaga atasobola kulinnyayo. Kati nezo n'ebigambo ebyo byayogera ebyokubavoola. Kati we babeera bo basobola olumu anti Muhoozi bamuvuma nabo basooke bamanye Muhoozi yeeyisa atya kuba omuntu naye agenda okureactinga gwe weeyisiza otya gyali. Parliament ekuyise mwogere ku nsonga eziruma bannayuganda nti kooti z'amagye si ntuufu okuwozesa abantu ba bulijjo. Naalyoka omuli ba leader of opposition ababaka be twalonda oshegera n'abagamba nze sijja. Kikyoba osubira kuba nsubira Parliament kyekifo ekyokubiri mu ggwanga. So abo bonna abantu aba bayisizaamu by the way gwanga Uganda kuba abo abaliyo fe abakola ki ababalonda. Waba tawa abantu kitiibwa ani gwasubira agenda omuwa ekitiibwa. So asooke yeewa ekitiibwa naye bamuwa ekitiibwa n'oyo Katemba waabwe ow'Emmese ne Kapa ebyo tubimanyi bya bulijjo tewali kipya kigenda kukyukawo era tewali kye bagenda kwogerako. Tukimanyi tebagenda bakuba tiya gaasi kuba Muhoozi si akulira amagye. Ebyo ebintu yabitereka sigwe omusuubira okumugjayo akuba abantu be. Taata we bagamba ye nnamba emu mu ggwanga. Muhoozi si aba namba 2. Yaba namba 2 mu security. Kikyosuubira era agenda kwongerako kyaleka emmotoka za military n'ebitanka bafune bandi bagende nga bakuba tuzze ffe tulabe firimu. Tewali kyamaanyi kye bongera ku ggwanga abo. Tulekera kaluka 2026 era tubuze ekiseera kitono okulonda ne campaign zinatera okutandika mu maaso awo era abantu bagenda mu maaso n'okukebera enkalala zaabwe. Bingi ebyaliwo obunkenke bonna bwe twayitamu wabulaba waliwo mwami Kyagulanyi mwagendanga ne bakuba tiya gaasi wano bamulemeseza wano waliwo akantu akadde nnyo ka mukyala Namale enamala aliwo akantu akatera okuddaako n'ebirala byonna bye mwayitamu ne pulezidenti. Ku mulundi guno osubira muyinza kweteekateeka mutya okulaba nga bye mwayitamu luli ebimu ku ebyo nga temuddamu kubifuna na kubiyitamu sinza ku mbeera yonna gye mwayitamu kubanga pulezidenti yatandika
nga tayambala na bulletproof nga enkunga nazikuba bulungi nnyo naye natuka ekiseera ng'embeera ekaaye. Nze kyenyinza obbagamba nti kati ate embeera egenda kudabolingibwa ku kye twayitamu luli. Yes. So abali ready okufa mwetegeke, abagenda okubula bagenda kweyongera. Kye tuba tulina okukola nti twongeremu bwongezi mu kuuma akalulu kuba nze luli saasobola wali mu kkomera ya. So abaana ababasigadde mulina okwebeereramu. Basimanyi oba n'abaawo basiibeewo naye tulina okuuma akalulu kaffe. Temukkiriza kutubba wekitulema ku guno omulundi. Nze mbabuulira bannayuganda nkugambye sijja kulinnya nnyonyi naye ndabikaawo nja kugenda. So tulina okwebeereramu. Yes. Mujjumbire mugende mwekebere naye nsuubira kati zaawedde enkalalo zironda. Babadde bakuma leero ku Mande. Naye nga nawuliddeko awo nga kiraga nti abantu tebajjumbidde nnyo. Anti bakoowa ne bajjumbira ne we balonda gwe baagala si yayitamu. Nawe otuuka n'obikowa n'ogamba ye nfaaki. Naye tubasaba this time batwesige. Yes. Baddeyo bakebere enkalala bulungi. 226 gwe buli wolaba ambuleera. Teekako omukono. Bwe kali olaba ambuleera ebisigadde osirike. Abasigala balina okuma obululu bwaffe mu bukuume bulungi. This time tubasuubiza tugenda kimakinga. Oba tutya oba tutya. Tuli ready ku kijja kyonna kati. Yeah. Okay. So 226 abantu bagende beewandiise 226 basula akalulu kaabwe. Bakakuume. Tebatyamba olw'okuba military weeri, poliisi weeri. Na by the way nebaza Katonda nti ebbanga lyemba mazeemu. Nabo balina obulumi. Yes. Kubeera nabo bakyogera naga tuli eno naye temulowooza nti tuli bulungi. Naffe tutunuulidde mmwe. Twali musemu omusajja atugamba abaana mmwe mwatukola bubi. Singa mwakikola bino byonna tebyandibaddewo. So nabo bali willing okulaba bannayuganda kye tukola ki. Kyetuzaako nabo bafune we bakola ki. We batandikira. So bannayuganda tulina okwebeereramu. Okay. Nga tumaliriza olaba bagamba nti Olivia kati owaze munnaku oli eyo kati era byolimu byewazeemu lwaki togira nina mukwano gwange yajjangawo nayogera ebyenkyukakyuka naye nga tonafuna omesagi okuva mu mikwano gye agamba nti naye gwe musajja gwe lwaki bajja kukuttira bwereere lwaki togera n'okola mirimu gyo omumanya nabe yabuuza mirimu gyange eki gye mwagala nkole gye mwampa. Kakati wemba ndi mulimi wa nnyaanya ndi mulimi wa butungulu kuba kankuwa ekyo ewaffe tuli balimi bwa mmwanyi. Buli ya right now ekikopo kubedda twagulanga ndebe right now ya sentiment kuba batugamba omuntu alina okugula emmwanyi ezaali omuntu peneti muntu omu. So waba agenda kujja ewaffe ekaliisizo fenna gwe tulina okukola ki okulinda. Yes. Wadde mbogambe endebe njigula 15,000. Ate n'otunda kuba tulina kyakukola. Tulina option endala. Ennyaanya wemba nsobola ozirima nga tulina enguudo ng'ezigenda mu Geyeena. Kena funa ojja kuba obireeta biveeko biyiike eyo ebaloosi. Obituusizza Nakasero Katonda akuyambye akatale kaliwa. Yes. Tewali. Kayinza ngina kugambe waffe kaliisizo we nakulira twalinayo ekyuma ky'emmwanyi. Nga kuliko kikuba emmwanyi, kikuba obuwunga. Grandpa yatugamba abaalonderangawo ebijanjaalo So kyali kitegeeza abantu baalinanga ki emirimu. Naye gendayo nze nakula kati ndi myaka 32 ekyuma kyafa. Naye nga te grandpa waffe atugamba ffe ekyo kwe twali emmwanyi zaffe tuzireeta wano ne batwala kase ebigundi byaffe ebisusunku ne tubitwala mu nsuku. So wemba nsobodde n'ennwana n'enkyusa eggwanga President nange amala okwata ne mugaa gundi ekyuma kyaffe ekaliisizo bakizzeewo. Bantu bameka bagenda okufunaawo emirimu bayitirivu. So abantu muleme okugamba kirimbukola ebibyo bino biveemu. Yes. Singa bazadde baffe basobola okukitegeera ne balwana mangu. Singa tetuli Kampala kubonaabona
twandinoonyezaayo kikale nandigenza wali nenonda emmwanyi nemmanya nti ekuke buli lunaku njafunangawo nusu za nkanaana oba mutwalo oyo omuntu yandize nekiraba bannayuganda ekikyabalemye otegeera munootinga ennyo bannayuganda ki babawadde nnyo visa ogende bweru okola yes muwanga ga buwalabu gundi Segirinya yabayitanga bakwini musooke mwebuuze lwaki tufulumya ne tuyingiza bafolena kiki that means mwe bannansi babatunze yes abagwira be bagenda okukola ki okunyumirwa ensi yaffe so ebiseera ebisinga bambi nabo babeera basobola bandize ne tulwanira wamu kino ekintu ne tukimaliza kuba nze nali nga musemwayi nga sajjanga gwe owaffe munyarwanda munnaffe naye odda otya ku sayidi eri n'ekyo bakijjawo si buli munyarwanda oba munyankole nti ali bulungi bali basanyusa famire zaabwe so bannayuganda mwenna gye muli tuleme okulabira wano nze ebyo sisobola biyingiramu kuba nze tebinkwatako ffenna bitukwatako okitegeera amasomero requirements okitegeera nyingi amalwaliro nti woba toyina ssente zitegeereke kakwata mulwadde w'omutwala Nsambya Kibuli Lubaga Mengo okitegeera omuntu wagenda kufa so buli bannayuganda simanyi oba kiki kye twetaaga okubikuka amaaso enguudo ffe twatambula mu west oba watambulayo west terina luguudo lubi enguudo zonna ziri mu mbeera nnungi kebube butono weebuti bwalinga mumalamu kati sooka weebuze ffe wano Kampala gye bayita capital city enguudo eziri mu Buganda genda keruweero wano olabe embeera sooka neweebuuza bannange kiki ffe twakola ki kati kiwe nyina omuntu gwe naadde njogera naye nga twogera ku bino ebyamasomero Ministry of Education ebiseera ebyayita emabega twalabanga Kampala ya performinganga bulungi ebbanga lyonna Wakiso ya performinganga bulungi Masaka kiwa emyaka egi Mbarara egenda kuba enamba eno lwaki ffe buli kirungi balina kitujjako kiddewa ewaabwe bannayuganda muzuukuke ebintu mulemu birabira wano tinza anze omwana wange ali ku Green Hill kiwedde mugenda tuuka nga bana mulina obbajja mu Kampala ti olw'okuba nti performance enungi eri which is ate nga nayo si nnungi nti bakikoze kuba amasomero gaabwe bagazimbye eri mmwe omwavugana amasomero agafe agasookawo bali mu gasuula zirubiri bali mu zisuula naye nga twakulaga amasomero ge tukola ki getumanyi naye kati twegomba kuddawa eri waabwe so bannayuganda muzuuka obuntu obutono muleme gamba nti nze ebyo tebinkwatako nze kabyewaka tulya kiba kiwedde ffenna tulya naye wazzaawo n'otunulira future y'abaana bo nti myaka 10 wemba siriiwo omwana wange agenda surviving atya guno omulembe woba tolina linnya ly'abanyankole tewali we bakuwa mulimu tosobola kuyitawo oyitewo oti nze gambye ekyamponya emigo museemu ayi yali nnyindo kati woba oyina eyenkaneti bwobanga neyakyuze ni beki oyina mulimu otegeera so bannayuganda baleme gamba nze ndi bulungi kasita nsobola oyingizaayo 10 lyange nali mu prison nalaba bano ab'amaduuka abasuubuzi bayogeranga bannange muyimirire bannayuganda tuyimirire wamu tulwanyise kino nga bo bagamba ffe tuli basuubuze maali yaffe ejjako onooneka bano bwe bajjana okwekalakasa bannabyabufuzi batulemesa okukola ssente ebintu byaffe byonooneka era nali musanyufu nnyo naye era nabo we babalimba ne babalimba ne babivaako simanyi bannayuganda buzibu ki bwe balina ensi ez'ebweru toyinza kuŋŋamba nti basobola okukola bu crisps ne ziva e Kenya ne ziyingira e Uganda so that means ffe ebintu ebyaffe tebirina katale ng'ate woogenda mu mawanga gali bagamba ebyaffe tebikola ki tebiriyo kati ono alina okunoonyeza Uganda akatale aliwa era gwe munnayuganda ogenda tandika otya
Ekisa kitegeeza kyobula nti batandika obulimo ne buggweerawo. Naga nakolako akaduuka kange ne nkolako bwenti ne bwenti. Yes. Nikaggwawo nakulaga nti ali muka ye talina buzibu. Naye nga tulina oyimirira wamu tutereeze ensi yaffe lw'abantu baffe. Okay. Yeah. Kale tweyanzeege emboozi bwe tubetambudde mbadde ne Olivia Lutaaya tubadde tuze kuwayamu nga bw'obiwulidde byonna. So Olivia nkwebaza olwakadde k'otuwadde okwogera mukko naawe weebale nnyo balire ddala okukkiriza okuba nti tusobodde okuwayamuko era tusaba Mukama kuume atekewo n'ekisa ebiruubirirwa byo byonna byongere okuyitamu nga bw'obyagala ate ayongere okukuuma kikulu nnyo. So bw'obaze ku kitebe abakulu batulabire ensonga tusaba zitambule bulungi yonna. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kiriza tukuleke wano olunaku olwaleero tukwagaliza mpozi nga wonna kyewali agadde okwongerezaako byebyo kyenyongerezaako era kyaffe kya bya kibiina. Yes. Bannayuganda mwenna abali eyo mbakubiriza okulonda we kutuukanga mutulabirenga ddala. Yes. Olaba erinnya Kyagulanyi Ssentamu Robert akabonero ejja kuba manvuuli tiikinga gwe buli woolaba mbuleera tiikinga tusobole okulaba nga ensi yaffe tugikyusa. Yes. Kale tweyanzeege tukwageza akaseera akalungi weeraba. Si byangu.